Bannayuganda bangi bakyatolotoma olwa Paalamenti okuyisa ebbago ly'obwetengereze bw'eggwanga. Omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ate yasambira nnyuma nga jjanzi olw'ababaka naddala aba NRM okuyisa ebbago lino. Mu kiwandiiko ky'atadde ku kibanja kye ekya X mu kiro ekikeesezza olwaleero, Pulezidenti Museveni yeebaziza ababaka ba NRM okuwagira ebbago lino, era bw'atyo n'ategeeza nti kati essuula empya eri Uganda okukola ebyayo nga n'abazungu bakola ebyabwe awatali kubakuba ku nsolo bottegguddwawo. Mu kiwandiiko kino era omukulembeze w'eggwanga atemya akakulawo bonna abadde bawakanya ebbago lino ng'agamba balinga abeerabidde ebizibu eggwanga bye lizze liyitamu okuviira ddala eri ku bakulembeze abaasooka. Bwe yasazeewo n'asiima ababaka baawulira eddoboozi lye ne bawagira etteeka lye yaleeta. Kati omukulu aba takoze ensobi yonna okusiima ababaka be. Nga NRM ekyakya kyanki olw'ebbago lino okuyita, bo bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya ne bannakyewa ab'enjawulo beewunya ekyatanudde omukulembeze w'eggwanga okwebaza ababaka olw'okuyisa ebbago lino lye bazze nga basimbira ekkuuli. Bano bagamba ekyakoleddwa omukulembeze w'eggwanga kabonero akalaga nti yabadde emabega wa buli kimu ekiteeka obwetengereze bwa Paalamenti eno ku lupimo. Kati bw'ovaayo n'ogamba nti it is disgusting. Ekyetaaga mu mutwe gwo olina ekirowoozo kiri ekya diikuli. Idi Amin yateekako amateeka ne kabineti ye nga teebuuziza ku bantu. Kati Paalamenti bwe eri wakati mu kulimu gw'okukola ogwo, Pulezidenti agamba agambe mukole bwe muti ne kaakati okubayozaayoza kiraga bulazi nti nno emirimu kati giringa egyegatta nti kaakati Paalamenti eringa ekulira ku biragiro bya Mwami Museveni nti mukole bwe muti mukole bwe muti. Akulira ekibiina ekitakabanira enfuga egoberera amateeka ki Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Birete agamba olulimi n'obukambwe omukulembeze byazzaako esanga ayogera ku nsonga z'ebbago lino biriko bannayuganda bangi bebimenya emitima. Abantu ne bavaayo ne balaga ebirowoozo gwe n'obavuma ng'oli mukulembeze kati oba otegeeza ki kubanga avuma Ssemateeka agamba nti mu Article 38 nti abantu balina obuyinza okwetaba mu governance zaabwe ng'abantu individuals oba nga bayitira mu civic or political organizations. Tumanyi bulungi nnyo nti singa abantu ba bulijjo bavaayo ne bakola kye balina okukola ate eyo ebadde message ebbanga lyonna Dr. Besigye yagipreachinga tugipreachinga n'abantu bonna b'enkyukakyuka bagipreachinga egamba nti obuyinza n'amaanyi gali mu bantu. Ebbago lino ery'obwetengereze bw'eggwanga lyayisiddwa Paalamenti wiiki eno wakati mu kusika omuguwa okw'amaanyi, era bangi ku bannabyabufuzi bagamba omukulembeze okusanyukira abo abaaliyisizza kyandireetawo okutya nti naye yandibanga aliko kye yabawadde oba okubasuubiza. Lwaki babadde bapapa nnyo kiyisa mu Paalamenti ku nnaku ezisembayo za Paalamenti? Kubanga abantu bonna kumpi ab'NRM abaagwa balinda bifo tebaagala kunyiiza Mwami Museveni, abaayitamu balinda bifo tebaagala kumunyiiza, ne sipiika yennyini ali mu kampeyini naye teyagala kunyiiza Mwami Museveni. Kwegamba nga bonna bali mu mbeera ey'okugamba nti ey'okwetega. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina ki NRM Emmanuel Dombo, mpaawo omubaka yenna yaweereddwa yadde omunwe gw'ennusu okuwagira ebbago lino. Ku mulembe gw'amawulire mmwe abayingira ne mu bisenge by'abantu bayinza okukikola ne mutamanya, naye kati yeebazizza abagambye nti mwebale. Bw'ali basazeewo edda n'abagamba nti abeebazizza mu ngeri y'enjawulo okwo kuli bakusiima kwe. Nga basinziira ku birumira n'obulipo mu kuyisa ebbago lino, abamanyi amateeka bagamba waliwo emiwaatwa emirala mingi egiyinza okukozesebwa abo abaagala okuddukira mu kkooti okuwakanya ebbago lino. Ebyo byonna ebyo obiraba ebyo bye baayisizza ng'ate olaba waliwo eddala lye baleese nga tebayise mu prosesi gye bandibadde balireeteramu oba bandibadde basobola okuzzaayo liri. So kisoboka okubeera nti waliwo Munnayuganda nga alaba nti etteeka lino fu tebayise mu mateeka amatuufu n'agenda mu Constitutional Court n'erijjawo amateeka bagajjawo. Mu kiseera kino kati ekirindiriddwa kwe kulaba ddi omukulembeze w'eggwanga lw'anateeka omukono ku bbago lino okufuuka etteeka na ku ngeri ki gy'erinaateekebwa mu nkola obutakoma mu biwandiiko. Dennis Ntege, BBS Terefayina, Gambuuze.